Ensonga z'omukulu Mathias Mpuuga zeeyongedde okuba nga ziranda era nga tulaba nti abakungu ab'enjawulo oba abakulembeze ab'enjawulo abamu mu kibiina kyennyini ekya National Unity Platform, abamu nga bava mu ruling party, abamu nga ba independent, buli omu munnange beeyongedde okuba nga bawa endowooza zaabwe era nga munnange gye biraga munange si byangu nnyo naye nga kyonna kye kiri ffe tujja kuba nga tubikutuusaako era tulina okuba nga tutegeera binagwa bitya. Abakulembeze abamu bagamba nti omukulu yapapye, bamu bagamba nti omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yapapye, nti mu kupapa kuno nti n'abanga eyasudde obubonero, nti kubanga omukulu Mathias Mpuuga ye mukkakkamu era ne bw'aba ayogeza kwegamba, ayogeza kitiibwa azini ayogera nga abakulu b'eggundi b'eppate ng'abawa respect, era ne bw'aba bamubuuziza ekintu kyonna ekikwata ku mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ye amwogerako ng'amuwa ekitiibwa era kwegamba ng'awumbawumba, nti naye ate omukulu mbu ye ate watuuka kwogera ku Mpuuga mbu ayagala amuswaze, ayagala amwogereko ebigambo, amusiga enziro, tamanyi ayogeredde wa, mu kuziika, mu press conference, ewa yonna yonna kyebagamba nti si kituufu, mbu si bwe kityo bwe basaanira okuba nga ate nga bakwata ebintu. Muno nno abamu batuuse n'okugamba nti oba kutya, nti alina okutya kungi nnyo nti omukulu Honorable Mathias Mpuuga mbu ayinza okuba nga amutwalako entebe, nti kubanga eŋŋambo eziyitiŋŋana zigamba nti omukulu Honorable Mathias Mpuuga mbu abadde ne pulaani ey'okumwesimbako, ate mbu omukulembeze ye mbu ayagala abe nga ekintu akibaako yekka. Ebigambo bingi, buli omu ajja n'aleeta kino n'aleeta kiri, era ndabyeko omukulu Honorable Medard Ssego Nalubega ng'agamba nti omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti amagezi ge yandimuwadde oba g'amuwa nti yalina okuba nga asembayo okwogera, nti ekizibu nti w'oyogera ate n'abalala ne bavaayo ne boogera, tekiba kitegeeza nti munnange gwe ekitiibwa kyo ate oba okisudde wansi, so nti alemenga okupapa okwogera, asooke ng'alindeko n'alaba ebintu nga we biri, n'alaba ebintu nga we bitambula, n'alaba ebintu nga we binaagenda, nti ebintu bino okuvaayo just from out of maybe oyogezezza busungu, nti si kye kyandibadde ekituufu, nti kyandibadde nti mwena muli bantu bakulu, naye mu kubeera abantu abakulu ng'oli mukulembeze, kale katugambe oli kale gwe liida, katugambe yegwe president nga bwe kiri, bali under you, naye nga mu kubeera under you nti baba balina nabo kibakusingako, kyolina okuba nga obayigirako oba oluusi nabo okuba nga bakwabula. Era batuuse n'okugamba nti muno omuntu Mpuuga abadde mukwano gwe nga banyumya ne baseka era ne balya, ye yamulonda n'amuwa obwa leader of opposition, nti ate yatandise ate okuba nga amusabula mu makati g'abantu ng'amwogerako, amusiiga enziro mu maseekati g'aba foot soldiers, nti kino ne kireetera okuba nga bagamba nti n'abantu nga bakkiriza nti oba oliawo kituufu be babadde bateekamu essente, oba okuba nga bagamba abaana bano ba bloggers nti babe nga bakola ki, nga bamuvuma, nga bamussa wansi. Kyebagamba nti si kyangu nnyo omuntu okuzimba erinnya lye, nti kitwala myaka na myaka, naye omuntu ayinza okwonoonera erinnya mu ddakiika budakiika. Kyebagamba nti kiri kituufu, mu bintu byonna byetaagamu obukkakkamu, mu bintu byonna byetaagamu okuwaŋŋana respect, nti kyeva olaba mbu omukulu Yoweri Kaguta Museveni ye ayina engeri gy'akwatamu ebintu bye, mwe gye mukaayanire ne mugamba gundi aresigninge, tetumwagala biki tumusenshalinge, ye ate amuggyawo bujja mu kifo ekyo n'aba nga ate oluusi amuwa ekifo ekirala eri, nti kubanga aba amanyi nti amwetaaga.
abamanyi batemwetaaga, abamanyi alina kinene nnyo kyabadde agattako nti naye mbu omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti mbu engeri gy'akuttemu ebintu ebyo nti mu butuufu tebyandisaanidde kubawo ebityo nti kubanga bonna bantu bakulu bonna balina okuba nga bewa respect mbu obukulembeze tebutandise leero ebintu bya politics bibaddewo ebintu ebimu mbu si bipya so ate mbu sisuubira mbu ye ajja birwanyisa abimalewo nti byonna ebiriwo naye agezaako bugeza nti so bintu bino byandibadde babikwata mpola n'obwegendereza ne bibanga babimaliriza mu ngeri eri diplomatic. Munnange si bigambo byange naye nga nja kubanga nkulekera wano eno Katayambye omwana ng'agezaako kubanga ate explaininga n'okubanga atutangazaamuko political parties nga we zikola nga ruling party ye weesobodde okubanga ate ewumbawumba abantu be nno be basinze okuba nga benyigira mu bikolwa bino byogerako ebya corruption naki naye omukulembeze w'ekibiina omukulu Yoweri Kaguta Museveni nti ye ayina engeri gy'akwatamu ensonga ze kwegamba n'abaleka awo nga mweno mukoba mulajana mukoba kale mugamba kukola kino we bandikoze kino yandibadde avaako biki nti so mbunammwe aba opposition mbuke kaseera okubanga muyigirako ku buntu obutonotono bwe butyo okusinga ate okubanga muddaawo ne mudda mu kweyogerera amafuukule ne mudda kwedividingamu kyani kyampuga kyani Kyagulanyi nze ndi tiimu Kyagulanyi nze ndi tiimu mpuga ndi tiimu Munamasaka nti ebyo tebijja kuyamba era tebijja kubanga bizimba eggwanga nti era bino ebyo nno mbu Museveni byabaagalira bwe munaabeeranga mukweyuza bo baba balakyawe era kiba kiyitawo. Munnange sigenda kubanga mbyogera mbimalayo weewulirize omwana wuno nga akwanalizingira issues nga we zirina okubanga ziba. Dr. Munopu Bobi Wine puresha emususeeko n'adduka ebweru ekibiina kya NUP n'akirekera omukyala ayitibwa Dogozi Lwiga. Nawulirako awo chairman Nyanzi ne Dogozi Lwiga mwalinawo ka relationship. Chairman Nyanzi ne Dogozi Lwiga. So principal ekibiina akirekedde Dogozi Lwiga n'adduka ebweru oluvannyuma lwa puresha omusukkako. Manye ebintu bya Honorable Mpuuga biranze. Akaliro Nuupu bakawulira ne Honorable Sseggona yavuddeyo. Medad Sseggona omubaka w'e Busiro yagaye Nuupu engeri gye mwakuttemu ensonga yabadde mbi twazishabe lwe luzungu lwakozesezza Honorable Sseggona nagati the way they handled the case was shabby, it was gross. Na mutu evidence Honorable Sseggona mulekerawo okwogera obwogezi Honorable Mpuuga yalidde enguzi, give us the evidence. So nabagamba Nuupu kaakaliro mujja kawulira ku luno ababaka banyiivu kubanga Honorable Sseggona atuuse n'ogamba nti Bobi Wine wa papye. You didn't give yourself time. Nagamba muno nti next time will be the last one to speak. Be the last one to speak. Yogera kitono. Ebibadde ebigambo bya Honorable Sseggona n'agamba nti Honorable Mpuuga ye mukwano gwe akweseza ekigambo ekigamba my friend Mpuuga, the money he got cannot change Uganda, we better manage our resources. So nkulaga kubabaka abavuddeyo nga sibamativu ekyamazima ddala. Ababaka ba Nuupu abamu abayina kumanya sibamativu n'engeri ensonga ya Honorable Mpuuga gye yakwatiddwamu nga bo bagamba nti Bobi Wine ya papye
yayanguye nange kye nali mbagamba mbu you are paid sente meka. I'm paid by what? I'm not a spokesperson of Mpuga. Neither am I a spokesperson of Bobby Wine. Abantu bamugamba mbu twasasuddwa. Don't put me at your level. My dear, I come from a very rich family. Both of Mpuga and Bobby Wine are not even a quarter by wealth by my brother Am. Bobby Wine, kati obutuwaga ati Johnny yanasasuddwa by ulu yali. Nje siri mwogezi wa Honorable Mpuga. And I'm not here to support Mpuga by the way. Neither anti mpagira Bobby Wine. Nze mweno skando sina gwe mpagira. Era abaze mu following. I don't support Mpuga. Simanyine bwafanana. I don't support Bobby Wine. Kakati tunteka mwezo levo za mwe. Mbu simanya, mbu obendo woza yo, mbu wasasuddwa. Nze yasasuddwa muandike baluwa banopo. Nze yasasudde Mpuga atwale ebitano. So temututeka mu levo za mwe. Naye abantu mumala okukola ebintu byammwe ne mutandika okutugamba. Nandiko tugamba Busimanya Junior wasasuddwa. I'm not a spokesperson of anybody. Me, I don't support Mpuga. Neither do I support Bobby Wine because why should I even enter your stupid kwa insonga ya tsiro. So mugende mu blaming Bobby Wine yawandike baluwa nabiteka mu public. It's Bobby Wine who wrote the letter. Ni mubiteka mu public, so let us debate. Mwakwata ensonga zammwe ze mwalina okumalira mu pate. Nga mutudde mu pate yammwe ne muziteeka mu lujjudde. Kati mutugamba muti anti we are paid. How can we be paid? We are not even interested. For our interest is General was getting power. So, temutubulira oba Bobby Wine n'Empuga oba balwanagana, so what? It's none of our issue. We are also giving our opinions. Kati mwagala tudde wano mbu to defend who? I can't defend Mpuga. Neither can I defend Bobby Wine. Nfunira muwa. So leka mwe nyini nga Honorable Segona bwagambye. Nsonga zetu zinagenda mawulire. That is a simple issue. Naye akati mwe oli Bobby Wine obutategeera bwe because is immature in politics. Akutte ekibaluwa kitadde mawulire. Kakati we yakiteeka mawulire let people debate. Kiba kuyomba ne mukazi wo mu lujjudde ne mwerangira. Of course people will look and stare because it is disgusting. Utalwa Mpuga ne Bobby Wine, it is disgusting. Teruli mu kalungi kalulimu. Nino baduluza nti kyamaanyi no. Nseba sunga. Iraze nti nope you are too weak. Temina internal mechanism to handle such a small case. Seged. But in the Bobby Wine mugamba nti yakola ensobi. Bobby Wine made a mistake. Era kansabe ensobi eno te costing a career ye. Kwa kati olaba Honorable Segona boba dosibiddeko olukoba. Nga nabo bavuddeyo okukwata ensobi ate nga gwe mukama waabwe. Honorable Segona agambye Bobby Wine next time be the last person to speak. Bye namugamba Bobby Wine nti wali toyina kuwandiika bbaluwa. Ebyo wandibadde osirika ne mudda mu pate yammwe. Naye kati Bobby Wine omaze okwogera. Ovumye munno omuswaziza mu bantu kati ate mbu kwa Honorable Segona agambye mbu you are calling party organs to do what? Okitegere ekintu ekyo. Bobby Wine yayolesezza obuto. Yalaze nti mu byobufuzi akyali muto nnyo. Kati pate mujawuddemu. Kati nopu egenda maaso. Golaba wawo ogenda maaso. Ababaka banyiivu. Because it's a small issue. It was a small issue. Ne kati kaliya ya munno ogise.
mu bintu n'ebyennugu ko Bobi Wine ina bwinnugu wano tewaliwo corruption ennugu principal ine ennugu ku mpuuga that's it wano tewaliwo law si bya mateeka nnugu jealous tosobola kutta kaliya ya muntu bwotyo kati ye principal abantu banaakola nabo abalungi anaabajjawa who is righteous kati ye principal kyagala otugamba mbu ye mu nsi bamukolanga katonda you can't write kyenagamba and Bobi Wine yakuwa amagezi owandiike ebbaluwa eyo yakutira kaliya kubanga nze ntunuulidde ababaka abali mu nuupu bennyini okujjako ababaka batono nnyo abawagidde principal kyewakola it was uncalled for walagira ddala obunafu bwo kwakakati bw'ovuma namba 2 because Mpuuga si foot soldier yabadde namba 2 second deputy president n'omuyisa bwotyo nga Kasasiro katugaye Mpuuga talina birungi byabakoledde kyovula nze ebintu ebimu mu nsi neewuunya naye obe n'ensi etutwalawa you can't treat your second in command like that ffenna tukwatagana n'abantu abantu batunyiiza fe abantu batukoze ebibi mikwano gyaffe n'omanya nti omuntu ono akoze bubi naye n'okikwata ng'omuntu omukulu si buli kikutukako mu bulamu nti olina okugenda mu luguudo okuba enduulu nze mundaba bazibye awo oba okyali muto kali Bobi Wine bwogo si buli kimu mu bulamu bw'ensi eno nti olina okuinvolvinga public ezo ensonga zaali ntono nga zigwerana mu kibiina nga n'ensi tetegedde kuba gwe Bobi Wine tewandiyogedde singa wali oyagala kuba Mpuuga Bobi Wine wandikoze ekintu kimu wanditumye wayiswa mu ffumbiro gwe n'osirika because for you a leader Seggona kyagambye kyekituufu leader gwasembayo okwogera in fact ze Bobi Wine singa nali nkyali advisawo Mpuuga wandimukubye bwoti gwe wandisirise n'otayogera n'oleka babologa ne boogera kati ate gwe Bobi Wine we wandiyogedde wandirazenga eyakabitegeera noka musajja bamuwa ssente katunoonyereze gwe n'olaga nti oli mu diplomasi oli leader ne kati ovuddeyo Bobi Wine oyogedde ba MP abamu bali ku side ya Mpuuga it shows your weakness